أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Neera tubaaniriza abali eyo abatulindiridde ku lutimba olw'emirembe Salam TV. Mwebale nnyo okwekuumira ku TV eno esomesa, eyigiriza, egunjula, erabula n'ebirala bingi nnyo. Nze Mustafa Muhammad Mtuhe. Programu yaffe empisa egguse mpozi nga tunakuyingira mu mpisa nyongera okubajjukiza tituli mu nnaku zaffe ezisemberayo ddala omumanyi wa Salam. Deadline y'okwewandiisa ya ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno gwennyini ogwokusatu. Twala omukisa ogwo ennaku ezisigaddeyo togayaala obanga weewulira eryanyi n'obwongo. Eryanyi lye twogerako ono by the way si lyakusitula migugu nakuba mataffaali, lyanyi lya bwongo. Jangu weewandiise ojja obeere mu babbinkanyi abaneetaba mu mumanyi wa Salaamu oyole ebirabo bwe biri nfofoolo. Inshallah Allah gw'anaaba asobozesezza ojja obifune naye jangu kubanga omukisa gukyaliwo paka ng'ennaku z'omwezi 17 weziwera awo webasalirawo webaggalirawo. Ramadhan eyingidde tweyongera okweteekateeka eneteekateeka ey'enjawulo buli omu manyi bwe weeteekateeka financially, mentally, physically, psychologically byonna tweteeketeeke tuyingire mu mwezi ogw'ekitiibwa nga twetegekedde ibaada eno ejja omulundi ogumu mu mwezi mu mwaka era tusobole okugiganyulwamu ebiseera ebisinga emirimu tugiganyulwamu nga tweteeseteese bulungi. Sheekh waffe omuwalimu waffe Sheikh Najibu Ismail Akasozi yasonze dda okulaba nti ate tulaba ebyafaayo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutusoma empisa zaffe. Sheikh tukwaniriza. Alhamdulillah nange nsanyusa obbala. Sheikh obadde ng'omanyi shonji wambi anti njogedde babita luloda kambe nga sizikiza olubobo Sheikh mzata abitanga lubobo no njogedde nga sizikiza noga musiramu shaji tuteyeka Sheikh wetuli fembi tekisoboka. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Sheikh tusanyusa okulaba. Alhamdulillah nange nsanyusa obudde bwetoolodde ne Allah akusobozesezza okudda osomesa abantu empisa. Omuntu yeebuuza nti kati mu lutalo tuyigamu mpisa ki? Naye nkakasa bulungi nti okuva gye twatandikira nze nabyenjizeemu okuva gye twatandikira ku ntalo ebbiri ennene ez'amaanyi ezibaddewo waliwo ebintu byenzize njigamu eri abantu Sheikh nga ye buli ekibaawo agamba zivuge ate oyo mutyako ki? Nze ngenda mugamba oyo mutyako ki? Nze zaabika emipiira naye olaba nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam tutambudde obudde buwanvu nga twogera ku kintu kyekimu lutalo lwe Uhud naye nga terutuuka nti ebitala bitandise okukola ki okuwanikibwa naye ng'ekyo kyonna tuyigamu nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakwatanga mpola ebintu era yatuukanga okukola decision oba okusalawo okusembayo nga kyagamba nti kino kyekisembayo ng'ebirala byonna biganye naddala ekintu nga kyalingamu embeera enzibu ebirimu okukosa obulamu bw'abantu ebirimu okukosa ebyenfuna ebirimu okusannyalaza obudde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeeranga ye option esembayo okusinziira ku byetuze tulaba. Sheikh omulundi ogwasembayo watulaga nti bagenda oguyita mubaraza. Mubaraza eno saidi nevaayo engwaŋŋuli neno nevaayo abaka ne basisinkana ne balaba ani musajja ye yalinga enkola y'ebiseera ebyo kwa ngeri gye balwanyisanga ebitala nti ng'enevaayo omusajja neno omusajja oba abasajja ne basooka beegera amaanyi balaba ani asinga. We twayawukanira mulundi ogwasembayo wano awo twali tulaga biidhnillah Allah akutuleetedde kati awo nyini we tuba tutambulira inshallah ta'ala. Naam, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ba'd. Tenda majuga Allah subhanahu wa ta'ala nyini buyinza omusasiza w'ekisa kingi tumusaba Allah ayongere okutukuuma n'otugabirira nga tukuumira ku kyengera kyaffe Busiraamu
atukuumire ne kuteeka amateeka ge mu nkola n'okugoberera ebyo owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yakola ate era bye yasomesa. Kyabbeeyi omuntu yenna okola sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bukakafu bwayo era abeera tagikoze nga bw'erina kukolebwa aba ayawukanye ku nkola ye. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wa atiu llaha wa atiu rasul, mugondere Allah n'omubaka we, era n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'ayisizzaako ekigambo kye agamba nti in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Abeera tagoberedde wa kitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba avudde mu kwagalwa kwa Munyazi Mungu. Naam. Ava ku kugoberera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba avudde mu kwagalwa kwa Allah, kubanga Allah yagambye nti bagambe in kuntum tuhibbuna Allah, baba baagala nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bakole ki? Bagoberere gwe Muhammad, fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah jatwagala atajja kutusonyiwa amazambi gonna ge tuba tukulembeza lwa kugoberera mbaka Muhammad. Bino byonna byotusomesa mu mpisa z'omubaka. Bwe tutabigoberera tuli ku byaffe. Empisa z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugibala nti nzikiriza kamu ku bubonero bwaki bw'obukkiriza, era ebikolwa bye sallallahu alaihi wasallama biba biraga bugonvu bwa mwanadamu eri Allah we, kubanga aba agondedde oyo gwe yakola ki? Gwe yatuma. Siri nnyo musomi wa byafaayo bitali bya Busiraamu, naye waliwo ekyafaayo kye nali nsomako, olina agamba nti if you don't believe in a messenger, you will not believe the message. Ali mwagaba wali mtebasoma. Aga nti omuntu bw'otokkiririza muki? Bw'otokkiririza mu mubaka tojja kukkiriza bubaka bwaleese. Kitegeeza tulina kusooka kutegeera mubaka. Naam. Ne tukkiriza byaleese, kubanga omuntu yenna eyawakanya obubaka bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuba nti ye nabbi teyakkiriza bye yajja nabyo, kiba kitegeeza teyafuna budde kutegeera Allah yani. N'olwaleero essaawa eno atakkiriza Allah atakkiriza message ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takkiriza tategedde Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Atakkiriza message ya nabbi, atakkiriza nabbi, takkiriza message ye, era tajja kutegeera Allah kujjako ng'akoze ebintu ebyo. Nti atakola nabbi bye yajja nabyo abeera tamukkiriza kafir. Salaamu alaykum. Aba muje kyangu yidde ekyo. Ayinza okubutakola olw'obunafu nga sikuwakanya. Ki ekimugaana okukola nga bunafu? Obunafu buvaawa. Nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Bw'otakola olw'obunafu ki ekiri emabega w'obunafu? Bunafu nafuye ng'omutonde. Oluvannyuma ng'ojja kukola nga nti yafan kathira Allah ajja kufisa. Naye nga Sheikh bw'otugoba mu ddiini. Sinnagoba muntu yenna mu ddiini, kuba n'eddiini si yange. Eddiini si yange, eddiini ya Allah. Ate abagobamu abantu tebamanyi. Abagoba abantu mu Busiraamu tebamanyi. Naye njagala ffenna tutegeere nti we tutategeera mubaka tetujja kutegeera bubaka. Ate ng'obubaka bwaleese bwe bulimu Allah subhanahu wa ta'ala n'ensi naffe. Teri muyivu yenna amanyiddwa nti muyivu yenkanankana Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Byonna bye yasomesa ne bye yakola byonna biraga kifaananyi nti mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. So ebyatuukawo byonna byajja mu mbeera y'okuba nti yali asomesa na kujjuza ebyo Allah bye yamukola ki?
twatandika bulungi nnyo n'omulamwa gwaffe okuva ku ntandikwa abaali abagoberera nga tugamba nti twatandika ne hadithi y'okiwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bu'ithtu liutammima makarim al akhlaq. Nagikwata seeka wasuubiza ebirabo hadithi anti tewagisoma inama bu'ithtu liutammima makarim al akhlaq. Naam. So siwe ngwanire kiraba inshallah kumpe wantu abaddemu amaanyi nti student asooka ubu yafunye ekirabo student tujjamu ekirabo inshallah. So empisa za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama naddala wano ku stage kwe tuli twagala okwongera okukuutira n'okukubiriza nti obusiraamu tebuwakula ntalo wabula abaali batabukkiririzaamu be bajja okuwakula olutalo ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidayatan mu ntandikwa nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yakatumibwa okumusojja okumusindikiriza okuva e Madina zonna zaali ntalo teyabaddiza teyabavuma teyabakola kintu kyonna n'okutuusa Allah we yamukyaza mu ggulu mu Miraj eyo byonna byava ku kumusojja na kumukola ki na kumulumba. So Allah subhanahu wa ta'ala nasiima yali omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga yali mugumiikiriza eri ensonga zonna ezajja. Oluvannyuma Allah yamuteekako okwedifendinga nti singa aba alumbiddwa ng'obusiraamu bugaziye agezeeko okwedifendinga okuzzaayo abamukola ki abamuzaayo kuba Ali Yasir yabasanga nga battibwa naye nga tebaddiza era n'agamba ekigambo kyeyagamba nti swabran bugumiikiriza eri ab'ennyumba ya Yasir. Allah subhanahu wa ta'ala n'abasaasira kubanga yabagamba nti inna maw'idakum aljanna mazime obuddiro bwammwe oba empeera yammwe Allah gyagenda basasulamu ekyo kyemutuuseeko jjana. So okulwana kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne baswahaba tekwali kulumba kwali kwedifendinga kyosobola okuyiga mu lutalo oba mu ntalo. Ekyokubiri obugumiikiriza okutuuka ku nsonga ekulwanyisa oba ekudifendingisa. Oli tajja kujja akuvume naawe omuvume la obusiraamu tebukola bwe butyo. Tebukola bwe butyo. Obusiraamu bukukkiriza okuzzaayo singa oba olumbiddwa mu nnumba yakola ki yakuyiwa musaayi. So si mukiyita mutya vabaani okulumba n'ebigambo eyo nsokola si ya busiraamu nga mu busiraamu mutali testimonial bino bannaffe bagamba nti kale nze nali nkola bwenti ne bwenti mu busiraamu tetuwa testimony nti nali bwenti ne bwenti ne bwenti Mukama nannyamba nenkola ate bwe ndeeta example ng'ogyeweerako obusiraamu tebukkiriza testimony. Lwaki? Nali muzibu nnyo bwenti. Obusiraamu bukukuutirako okwebikkirira. Oyinza okuba ng'omuntu akulabye ng'ekifaananyi kyo kirungi essaawa eno ndi bwenti naye ebyayita byange wayinza okubaawo abatabikola ki abatabimanyi jahiliya nga tebamumanyi. Oli asobola okubeesingira ku bulungi bw'oli ng'oyogedde ekikadde najja akuvvuunula nga bw'abeera yagadde. So bw'aba yakusiima kisobola omuleetera okukola ki okukyawa. So obusiraamu tebukkiriza testimony. Allah yakubikkirira weebikkirire. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abaswahaba abaakolanga ebikolwa ebitali byaki ebitali bikkirizibwa mu busiraamu oba abaagwa mu nsobi ze baagwamu baali basobola okujjewa nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti ya rasulallah owange gombaka wa Allah twagudde mu khata bweti ne bweti ne bweti naye we bajjanga gyali ensobi nga bajogera nabbi sallallahu alaihi wasallam yasookanga babuuza oba mukhfi olikiriya waggulu fi mukh wala mafi jumjum bila mukh oyinza okubanga rahbalaka yani obwongo bukoze bugenze era teyakitwalanga yasookanga n'akuleka neweerwanako ng'okukakasa nti wakoze ezambi. Testimony olina gikolera mu nguwo. Fa idha bw'obeera ogimaze ogikola fatuubu ilayhi kola ki weenenye Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jami'an. Tetukkirizibwa kwebikula mahma yakunu al-amru embeera ne bw'efaananyi etya.
Sheikh nazze nze nakoze obwenzi seeka bakubuuza otegeera bulungi oba totegeera lumbisa tauba seeka nabbye to kagamba obusiraamu okuteekako haddi bumala kukola ki noonyeza so obusiraamu bwata nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agende mu ma'araka oluvannyuma lw'okunyigirizibwa naye ate nga tebwamugamba kulumba bwamugamba kwedifendinga mu ghazwatul Badr yali yedifendinga mu ghazawat ezajjawo awo wakati wonna wonna kwali kudifendinga na kutaasa territory na kutaasa abantu bali kumpi naki na Madina mu bonga mwalimu abasiraamu empozi Madina bwali bumaze okufuuka obuvunanyizibwa kuba yabusaba bwasenguka okuva e Makka yasaba Allah amuweeki Madina oyo amumufuulire nga waaki nga wa mirembe so kumumufuulire w'emirembe kyali kimukakatako okubeera nti amudifendinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yatuuka mu lutalo olw'e Uhud ebyasukulembera byakulembedde oluvannyuma bamaze okweteekateeka abamushirikiina beeteeseteese mu neeteekateeka yaabwe ne bamusilimuuna nabo beeteeseteese mu neeteekateeka yaabwe so bamushirikiina bagenda okulaba nti basaanidde ekisaawa eno okulumba eri okukola ekyabaleese kubanga be bajja nga tetusobola kulinda ayi wahid min almuslimin kugenda kulumba ffe twayimirira ku defendinga kibuga kyaffe butakiyingira ye yali khutta y'abasahaba ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwal wuqud al-ma'raka yaliwo wakati wa Talha bun Abi Talha Talha bun Abi Talha yali ava mu kika kye twalaba ekyaba Bani Abdu ad-Dar abaali bakwata flaga oba abaasikira okuwanika bendera mu ntalo oba bonna wonna baba balaga nga bali mu lugendo olutambula olugendo okusuubula nga bali mu lugendo olugendo okulwana nga bali mu mbeera yonna yonna eyeetaaga okuba nti flaga yaabwe etambulira waggulu Banu Abdiddari bye bakola ki bakwatanga flaga y'e Makka kati Talha bun Abi Talha yali qaid wa Furusani ye yali omukulembeze w'eggye lyaki eryali lyebagadde eryali ku mbalaasi ku sayidi eri eryali ku ŋŋamiya ye yali alikulembedde era ye yali asitudde flaga y'aba Quraish baali bamukazaako ekya Ashja Shuja omuzira ku sayidi eyo era we yavaayo wavaayo n'asaba n'agamba sayidi eno ey'abasiraamu n'abagamba nti mufulumye eyo omuntu wammwe gwe mukola ki gwe mwekakasa nga ne fulaga agikoze eki agikutte mu kaseera ako ku sayidi eno ey'obusiraamu wavaayo Zubair ibn al-Awwam. Naam. Zubair ibn al-Awwam teyamulinda yali yava Makka ali we Madina. Zubair yali mu ba ahli Makka. Teyamulinda na kuva ku nfalasi. Jjukira Abu Sufyan emabega yali amaze okusindika message egamba ba Ansari abagamba nti mwe ba Ansari tetwetaaga yadde okuyiwa nammwe omusaayi, twetaaga baana baffe, twetaaga baana banda ya Nakalama. Akaluyi tetukalina kumwe yabaga nti laisa lana haja tetulina bwetaavu kuyiwa musaayi gwammwe okulwanagana nammwe tetukyetaaga bal twagala baana baffe. So Zubair ibn Awwam bwayingira mu baraza gwali mu baraza natta Talha ibn Abi Talha era bwamutta Nabbi sallallahu alaihi wasallam mukanyoolagana akaaliwo enfuufu yasituka nga tewali asobola kulaba kiri wakati waabwe okuggyako Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era bwe yalengera eyo ensonga baga nti fakabbara n'akuba takbiira naga nti Allahu akbar ng'alengedde Talha amaze okuttibwa ameggeddwa wansi ne fulaga egudde
nakuwa takbir fakabbara almuslimuna kulluhum ajma'in abasiraamu bonna abaali emabega wa rasul sallallahu alaihi wasallam ne bakuba takbira n'agamba nti inna likulli nabiyyin hawariya n'agamba nti buli mutume yenna oba buli mubaka yenna ayina ki hawari kiyinza kubeera kitya wariya balwanyi okiziza mu Luganda oba mu Luzungu likulli nabiyyin hawari nti buli nabbi ayina abantu abamubeererawo era abasobola okumulwanirira n'agamba nti wa hawari era n'omulwanyi wange oba fighter wange ow'amaanyi tuyinza simanyi kyetulinnya tusobola bbawo eribatuuka etuufu naye n'owange mweyo embeera yani Zubairi. Oluvannyuma liwaa y'Abakuraishi neegwa. Twava e Makka nga Abu Sufyan amaze obbakola ki obba kyokooza n'abagamba nti liwaa tugenda gibakola ki tugenda kugibajjako. Mu kanyolagano ako emaze okugwa. Bwegwa baafuna omuntu owookubiri agikwata fulaaga mu lutalo olwo fa thaqula al-ma'araka. Olutalo lwanyinyitira wakati w'abasituzi ba fulaaga n'abalwanyi bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti twayingira ffe abasiraamu bayingira okuva e Madiina okusembera ku Ainain nga balina groups meka groups za mirundi esatu. Twalina group ey'aba muhajirina ne group y'aba ansari naye ey'aba ansari kusima nga bagiteekulamu emiteeko emeka emiteeko ebiri. So twalina flaga 3 abasiraamu ne bw'osuulako emu ebbiri zisigala ziri bayineemu ng'ekwatiddwa kika kimu Banu Abduddar ku jiha ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balina flaga 3 ng'emu ekwatiddwa aba muhajirina ebbiri zikwatiddwa ba ansari aba ausi n'aba khazraj. Naam. So olutalo oluvannyuma lw'okusuula liwaa yaabwe thaqulat al-ma'araka olutalo lwayongera okunnyinyitira ne bafuna akwata fulaga owookubiri eyakwata fulaga owookubiri bamita Abu Uthman ibn Talaha famire yemu eva ey'ekika ekyo Banu Talha be bakwata fulaga era mu kufunzafunza mu lutalo olwo awo mu kiseera ky'omubaraza buli eyakwata ku fulaga y'abamushiriku nayattibwa. Abasatu bali bameka 6 nga bava mu famire emu. Eyasooka tulabye Talha bun Abi Talha, owookubiri Abu Uthman bun Talha, owookusatu Abu Saad ibn Talha. Bonna bava mu famire owookuna Musafih bun Talha. Bonna baali bava mu famire eyo yemu. Bonna battibwa abantu 6 omulundi gumu, yani mu mubaraza gwa mulundi kutya na mulundi gumu. Mu owookubiri oyo bwe yakwata fulaga yayogeranga ebigambo bino wammanga n'agamba nti inna ahli liwaa, agamba nti ffe abannannyini ki kwata bendera tulina okufaafaagana nayo. Abeera tatutte kitiibwa kya kugiwanika abeera mutiitizi era abatava mu nnyumba y'ababaki y'aba Banu Abdiddar. Ne bafuna obuzibu okukakkananga mu kuwanika bendera mwafiiramu abantu 10 mu mbeera y'omubaraza. Oli ku lutimbo lw'emirembe Salam TV program empisa kaakati nno enfuufu esituse olutalo lutandise naye twabagamba nti gye tuvudde eriyo nayo ng'olutalo lubindabinda ekigendererwamu si lutalo tugenda kukiraba mu maaso eyo nga tuwunzika lwaki tetulina kuwakula ntalo. Sheikh Azaki bagamba lunye nti olutalo si kyekikulu oba zivuge si kyekirina okubeera ku mumwa gw'omusiraamu. Olaba batuyita ba Ahlussalaam abantu ab'emirembe. Ddi lwe tulwana tuzze tubiraba lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka ku kino embeera emutuusa okuwanika ebitala oba okuwanyisiganya ebitala ne abaali bamulumbye. Tugenda kuwummulamu katono tova ku lutimbo lw'emirembe katukomewo.